bageze baba balenga wali wabulako awakago kabaka kubavugirako bate butagondera katikiro bakuterawo ku lunyonyi teri muzannyo kale gwakyakole ebyekiniga likole ngo kimanyi nti y'emidansi ndala lediyo diro zikima naye tekali kuwulira koyolimbulira zomitele kirimida yaman zetonyumiza kirimida blessed love yaman soko otuddiremu emboozi y'emida bwe bala ku makya nga temuwera nga bakola batya awo emboko eba yakuvuga mwena bali munda ziba mbooko odyogera kaperewe yagamba ezo ziba mbooko ne baba bala nga temuwera emboko eba eyina okuvuga mwana kwegamba gwavaayo n'otukubira anthem y'aba youth n'ogamba bannange kansooke mbatangaza emida kubanga byaddala mwana soko nyonyola abantu ekigambo mida kyekitegeeza mida kigambo zendoza kiri mu Luswayiri mbasira bidine nga kitegeeza kukomera wakisange eyo mukomera afe tube byenjogera yafe yo mu ghetto akuba mwamu batembimanyi nyenga fe tugamba mida bali bo bategedde nti nze nolimba bwe nawulira lwe nasooka odduwulira ng'oŋŋamba nti bw'oba yina munne emida kiba kirungi n'omusabirako oba n'oyitayo nze nga ndowooza oba biba biwunye or something emida gibakomera ate nno gali agamalayo si bino police station prison kati gwe gonna wabeerayoko anti bakusoosa wano ku station n'okola statement biki kati ate ne bakumazaayo eri Mr. Rhino, amigo. Dancer killer. Kumulabi wa Spark TV. Yes, I man. Chiri chitaba chali bange mwena wa ghetto youth. Ono bamuita Beast Rhino, amigo, dancehall chairman, dancehall tribal chief, dancehall flag bearer, la there representing dancehall to the ghetto. Yeah man, uze go to nudeko ze chairman wa bayuti bange yo jenva mu Kikubo zone. Chiri chitaba chali bange mwena abempelelwe Kikubo zone. Chairman wawe wendi representing dancehall straight to the dangala. Empelelwe wali yo Kikubo. Waliwo zoni bagita Kikubo. Of course Mpererwe parish ndala ne Kanyanya naye kati Mpererwe zerinanyi era abasinga bayitawo Mpererwe era nga yoti omubuufu Beast amanya matufu Mulindwa Robert kate Beast kikwataganira wa Beast is B-I-S-T which means zendi musajja mukkiriza believer is so talented Beast believer is so talented lansonga nina talent ezisukka mu 3 twakupostinze newabayo agambo oyo lyrical beast aho yakitegedde nga kitegeezaki I'm lyrical ndikikulekule beast like ndikikulekule lyrical temunnampulira nno temunnampulira Beast abazadde gye bali yes daddy ne mami gye bali bebani amanya omukulu anzaala Ekizito Godfrey era kwali kati mzee wange kutumiddeko ne mami wange bamuyita Namulindwa Josephine naye gyali eyo naye mutumidde kali Lugaze. Wasomera? Nasomera ku Uganda Matters Primary School. Naye nga nasooka ku Nsangi Nassau Primary School awe Makerere. Then nenjoyininga Uganda Matters Primary School Kanyanya. Then secondary yange nenjoyininga Fire High School. Fire High School. Wali otya mu secondary? Fujjo litya? Kiki otalyerabira kye wakola? Navuma omusomesa. Wamuvuma ki? Yali musomesa wa Luganda walina bye yakola oninga bannanga agudde ensimbuha naye olunaku lwo bankuba embooko mwana awo nawe olinga manager wa Rema akaggo kaavuga naye yakola ekintu kyekimu akaggo kaavuga kati bwe bagamba nti agudde ensimbu nanyiga natwala mu staff room buli yali awo nankoonayo 10 lwe lunaku lwe nasinga ofuna embooko ennyingi bankuba embooko nkaaga olunaku lumu zemboke nyingi zenakafuna tewateekayo ko ebipapula bankwatanyawo eyangera omanyi nga yoti tobuuse ne bakutwala mu staff wali bikisomesa byonna mboko nevuga omanyi mu ssomero wayimbako music yena bagobako mu ssomero nedda kweli efujjo ne batagoba nanti nabuukirawo nti bajja kungoba ne neebuusera nga yoti omubuufu naye oli muyayeyaye naye ali sharp olina okubeera buboyi kati otandika ddi music namala lokoka by the way walokoka nako osabira mu church bali bagita Jesus Power Ministry eriyo Kanyanya eriyo wafeyo Mpererwe church kutwala mu church nolokoka mwana era byansinga omanyi mama wange mchala mulokole yankuwa mawe enjiri yali ku mavivye sala yankuwa mawe enjiri nendokoka saate nembera mu church omwe emyaka nge 2 naye nga nebyo kuyimba sibyagala
kati waliwo omukyala yali akulembera kanisa twamuyitanga Senga Kyengera, big up on yourself Senga wange. Yanteekamu ekibuli nangamba osobola oyimba, nga mugamba wa. Netandika oyimba nenfukirawo ata akulembera abayimba wali. Era mu ebyo eby'ettendo ndi mulala. Era n'eddoboozi tuluwulira mu luli oluyimba luli downtown girl lwali lwatabu nnyo. Okay, kati ovaayo ki ekikujja mu kyaki oba okyaliyo? Ndi mukkiriza mwana. Ndi mukkiriza kyova nasalawo n'ennyimba n'ebirala. Omanyi teweeri mitinga. Nali nyimba gospel music yekka naye kati nkola byonna cause Katonda yagaba talanta. Kati emboozi y'emida is a good message to all the youths. Okay. So, okay, kati ova ku luyimba ki lwe wasookerako ddala olwa secular? Olwa secular? I think it's Downtown Girl. Downtown Girl. Yeah. So kobaweemu ka sample. Downtown, I'm in love with the downtown girl, so me go so them. Antamangole bena bolero ali kankanya, n'ebigambo bimbula olumu nanaagiza, ndowooza olaba obumasu bontegaatega, onkunya siringo ye nayo, no. Bisto, olinyo omuntu w'abamaama? Olinayo omukyala? Ninayo omukyala, baby mama. Omu omuyita linnya ki? Muyita Hani. Chaliwo hange nnyo. Akanyako ke mulimbalimba abaana abawala. Mama Africa. Ukategedde ako kennyini. Mama Africa wange gyali. Mama Chikaba. Mutegeeza nga mugamba Mama Africa. Mama Africa like it's the only continent ku nsi eri fully packed. Africa. Erimu Nigeria. Erimu ebintu ebyenjawulo, weather yakabi, kale yakabi. Kati Mama Africa gyali. So she means Africa to me. Okay. Ekirala kyetwagala okumanya music yono bw'okolera mu ghetto. Challenges ki abavubuka ze bamiitinga naddala bali mu ghetto? Abavubuka bambi mwana tebalina ssente. Kituufu. Abaana balina talanta gwe gy'otalabanga naye baggwamu amaanyi. N'alabanga ne byayimba. Kati gwe kyonomanya leero ndi ku TV naye am inspiring a lot of them. Bali eyo bandaba gwe kyomanya bagamba chairman bwe kiri. Oli chairman wabavubuka. Ate awo nawo kamwe. Weesimbawo otya eno gundi ya politics ogijjawa? I think ujjajja wange. Jjajja we yeesimbawoko? Yali chairman wa parish Okira. Muzeeyi wange yabindiramu. Omaze okwesimbawo? Twali tuzenga tubiwulira ate ntata wange yennyini chairman w'ababazza okubbiri. Ye chairman waabwe. Twegandoza kiri mu musaayi. Kubanza yonna gye mpise mbadde kapiteeni wa mu mupiira mbadde ngusama nga ndi kapiteeni. Okay. Essaawa za leero ndi kooki wa bikonde era nze kooki. Ebyo bikola mu budde bwo nga toli mu music? Okola ki ekirala? Ekirala ntunda masaawa n'ogakanika. Bisto tutwala very fast. Sooka otunyonyole oyimba. Ozannya omupiira. Ekirala? Nzannya ebikonde. Ntendeka table tennis. Byonna mbikola. Table tennis wamuyigira? Ku YouTube. Olimba nawe? Ddala ku YouTube. Kati abavubuka obayigiriza ebyemizannyo bino? Ebyemizannyo abasinga mbeera nabo. Okusingira ddala boxing yo era nina gym gye nva mbagiyita Mperere Boxing Club. Tugende ku mboozi yaffe ey'ekinyuso olunaku olwaleero. Muyimba emboozi ya Mida ne ekiboozi kya Mida ne Midali ne Yadali. Mwesanga wa? Eyada nakula naye ewaffe mu kikuubo mu ghetto Emperere. Naye yali muniga. Ffe tubayita baniga. Abaniga be baliwa? Ekigambo kya munda nnyo so kirambulula mba mbuusa. Sola buusa. Kodi yammwe? Ye kodi yaffe. Naye just ng'omanya effujjo lyaffe abavubuka alina be yakyanganga n'akyanga. Kati lumu alina ejjugulire yali ne mukyali waffe omugenzi Kiwempe rest in peace. Ye yafa bya ddala bambi gyali eyo. Balina ensawo gye baatwala. Abantu abamu bagisanga ne bagitwala nga nnene. Kati we yajja mu ghetto nze ne mulaba. Twali ku pool table wakyali waffe bamita Isima Bambino oyo mukulu waffe naye gyali. Kati nze nejagala mugoberere. Ndabe biki byalina mu nsawo bano bannange ne baŋŋamba omusajja lwaki omugoberera muleke ffe tukiyita kujjonkera. Nene mujjonkera. Kati yo already yali yategedde kiri mu nsawo ezo. Nga mulimu emmundu, mulimu uniform by'amagye. Tetugendayo nnyo. Kati nze baasangawo nze ye nga yadduse. Lindako ekyo kikutwala emida. Kyekinsibya. Mwalimu ki naki? Mundu ne kombati z'amagye ebbiri. Nibi idea bwe tutategeera. Kati ye yakindekera n'adduka. Kati nze nagagana nkibikkule kumbe ndowooza bali bajja bamugoberera basangawo nze ku siini. Nze gwe baavipa. Ne bakutwala emida. Kati owulire emboozi y'emida ye paati 2 y'ekiboozi kya Yada. Ekiboozi kya Yada ye paati 1, mida ye paati 2.
yeah. Okay kati wali otunnyonnyola ati gwe omufuna otya ne mukola n'omu featuring yadduka ali Dubai eyo taliwona mu nsi taliwo naye yakomawo emabegaawo byaggwa kozi baazulanga tewali nnyo buzibu balonda kironde bambi tebakibba bakironda bulungi mami yawulira atya ng'ogenza emida yatya nnyo mwana n'abeera ku mavivi nasaba n'akola atya nalwayo emyaka 2 naye gyali mingi obusibe buggwanga kiki wayigayo emida kweyisa bulungi bantu nabuteefula wakabi kigamba abavubuka gwe muvubuka gwali eyo sagala nnyo okubuulirira naye emidawo oligendayo ojja kumanya bye twayimbako nti bya ddala yensonga lwaki twalawo nze nkyova nasalawo neesimbewo okukulembera mbuulirira abavubuka ebintu ebituufu osobola okulowooza nti oli wakabi ne waliyo abaakabi eyo be baasiba mu kkomera ng'ali ku life imprisonment nga yajja wa myaka 2 leero ng'alina emyaka 4 mu egi nga tamanyi kiri eno Kampala kati ebintu by'abantu bibbe ng'okimanyi olunaku lwo we lulijja gwe weekalakase kwata amayinja gakuba abasirikale naye we balikwata ojja kakasa abantu abasinga abagenda emidda we bavaayo bakomawo nga balina low self esteem gw'okola otya okubeera ng'ate gwe agamba nti kanneesimbeyo omwana mbuulira abavubuka nayagala mbakiikirire kuba naliyo ate nkulidde mu ghetto sirina kye simanyiiza tulabe bannaffe bangi nga babakuba ne bafa kola bintu bya kiyaaye nga tukuze nabo n'omulaba ne bamukuba ne bamutta bamu 2 3 4 nga bakyaliwo bonna baggwawo kati gwe atayiga ate neogendako n'eri bagita University of Understanding mukomera bagita batya University of Understanding kuraki teri avaayo n'okomawo nga totegeera ne oba oyina emputtu etya kiki ogamba nti tolyerabira emida emida watuukaluzira kiki otalyerabira mwebaka sawa 9 kuraki ezo essaawa ze mwebaka kuraki 9 ze baagala weebake otereere mulayi muba mwebase dda mwebaka kagongo bakiyita kigaali mwebaka mu kigaali mugongo mwebasa kano kokka teri kwekyusa bino bye mwekyusa eno mu buliri mwana it's touching eyo nga tuvuddeyo okomawo n'ogamba nti kokole music lwaki video y'emida togifulumya video y'emida gye tugenda okuddako okufulumya mu maaso awo naye tubadde mu kalulu awo nga kakyatucyangamu akoze okwasaganya eno n'eri naye twakamaliriza olina management nina management bagiyita One Love Management ani akutwala bakyali bange bonna bankolera ebintu ku One Love abekanyanya ku One Love boga nti tukola video bonna nga bajja sente bazimpa nina ba producer bange abankolera music ku bwerere nina ba video director bange ba bossa executive producer nze ba DJ bonna ekanyanya Kampala bonna ne bavaayo kuba bakimanya am a real ghetto youth wetwogera ku baghetto youth abaddala be baffe si bano be mulaba ku TikTok abeefumba abamu baana bamubikomera bakulira just mu mbeera mbi ne beeyita baghetto youth nenga si baghetto youth bakulira mu mbeera mbi just byanjawulo kyanjawulo ky'omwana wa ghetto youth kyayina ghetto youth ye nga ye abeera naturally constructed like abeera made ye nga ye naye abamu bakulira eyo mu ghetto gye tukulidde ngaewaabwe baali baavu nga naye agamba ndi ghetto youth byanjawulo wagambye olina omukyalo omu abaana bameka omu bisto weekuumye otya lwaki discipline y'abageto oba kiro kyegambye nti ffe tuli ba real ghetto youth yaliwa njagala omunnyonnyole enneeyisaaye na buli kimu twalina budde kintu kinene nnyo kozi tulina nekyetuleeta bakiyita corporate ghetto youth scogi yeriwo eyo yerimu initiative yo neetegeeza ghetto youth eyo kale yoyo nja kufuna ku lunaku olulala tugende ku type ya music gwokuba bamuyita batya music gwenkuba basically ndi dancehall artist naye ekigambo kyoyita abaniked1 ndi dancehall artist ye general yange gyenyimba naye am introducing a new dancehall type of music oba dancehall general bagiyita abaniked 1 otegeeza ki abani kadongo kamu abani kadongo kamu 1 kadongo kamu yaliwo oyo nti otunulira music eno gwe bali bayimba bamuzeeyi baffe dda wesaawe mu nnamba nga bakutuma ekarere n'okomawo ng'akyaliko kati tewali budde niwe oyimba kayimbako akakadongo kamu tebakawuliriza kati ffe kyetukola tuteeka ebigambo ebyali badde byakadongo kamu mu ngoma edigida yuti adigida message emukuba moto ati bwakyakola ebyekiniga bikole ng'okimanyi nti ensi y'emidansi ndala nga bwazina naye nga message emugenda mu kutu
sikubeerawo ng'akawuliriza buwuliriza sigeza kozoleya bakulu bange abayimba bwe batyo naye ffe tuli mu kukyusa music industry naffe tubeeke tofalire tuteekawo era yena omuyimbi ali eyo tandika okuyimba ennyimba ez'amakulu mu ngoma ezidigida bazikubenga ngenda saba osooka otuweemu kasampo ka emida wali eri mu chorus w'ogambira nti bw'oba munnange olinayo omuntu ali emida kyandibadde kirungi n'omukyalirako bw'oba olina kyaliwo emida omusabiranga naava emida obulamu bunyiga wayuti emida bw'ofunamu yitayo ne bw'omwokyayo ekida ekida kyekirwa mutwalo si bitaano kati omutwalo guyamba ki gwe zonna z'omuwadde nti kati ffe mu ghetto omudaze sente entono ze tulaba ze zitandikirwako entono teri 10 teri 12 just obuba bumani naye ekiwaya bw'okyekula n'okiwa omuntu boyo bo kijje ku llo omuntu kati omuwa omutwalo bambi n'ogenda gwe n'oba omuwadde 2 omuntu bwe muwa omutwalo eyo mu ghetto azikolamu ekintu gwe tomanyi nti oba omukoledde boy soko ntangalizeemu eba pate sere ziba nnyingi ezo si n'ebyo byokka eyo mu ghetto eriyo omwana ng'amaze emyezi ng'ebiri ng'ekyebiri takikwatangako olimba naawe mwana era kyovola twesimbyewo okukyusa kati obawa ku mudda tuba okusinga obawo omutwalo tugezako kuteeka wate ebyalijjemu ssente nnyingi byebyo tennis na biki bwetereva oli ku 21 questions omukulu gwe tulina ye Bisto Rhino Amigo era munnange nga bw'omuwulidde alina ebintu bingi byakola eyo munnange njagala okujjukiza nti bannaffe abateekamu ensimbi okubeera ku mpewo za Spark TV be bannaffe abannumidde bagaga olina ina mukwana yeetaaga ensimbi bano bagenda kuwola ensimbi okuviira ddala ku miliyoni 1 paka ku miliyoni 2 ewataliwo omusingo gwonna okulaba nga bizinesi eva ku ddala lyeriko okutuuka ku ddala eddala era munayi kyolina okukola genda mu simu yo genda mu Google Play Store downloading Numida app ojja kuba obafuna bulungi era nga ssente munayi osobola ozifuna z'osobola okusasula mu nnaku 15 nnaku 3 nnaku 45 n'ennaku 6 abeetaase bakubire munayi ku 0800 10 enamba sinsasulire ate gwe yagala obeza ka WhatsApp message baweereze ku 0787 56 8903 nga tumaliriza omukulu Bisto Rhino mu ghetto eyo bakuyita nnyo Amigo kitegeeza ki Amigo kigambo kya ndowooza kiri mu Spanish kitegeeza someone friendly yeah Amigo my friend Amigo kyekitegeeza Bisto Rhino Amigo kati oli bamanyi oyinza n'okujja noonya Bisto Rhino nga tebamumanyi gwe tuuka obuuza Amigo yaani oli friendly bonna obatwala wayiseemu of course nayiseemu zekyamanyi olayira ddi ku lwa mukaaga luno tulinayo tugerabera mu pate eyo nga biri musosokola pate wakolako n'ekivulu nakolako ekivulu 22 awo but it was a good experience kyatambula kitya kyali kirungi nnyo wayiga ki nayiga okwekkiririzaamu cause nakola ekivulu nga nina nyimba za gospel singer wow naye kati okyagendako mu kyaki mwana sijja kulimba ndudde naye nga ndi musajja mukkiriza abatugamba nnyo nti n'abantu ba ghetto mu kuwaana ba Mama Africa ate mwe mwasukkawo nga tumaliriza njagala owaaneko omukyalawo Mama Africa wangambye omuyita otya hani dimuyite darling baby wange mwana kyakabi nnyo webali kumbeereramu byayibe lindako yakukyalirako ng'oli Amigo yakyala gye nali emidda yakola bino byaffe byebakola oli baby ali strong boy oli mukyala wange ali strong nnyo tamanyi nze yakuleetanga ki eyo oleeta ennyaanya bikikuwa ebyo byasinga okwetaaga eri mufumba erinza okumpa ssente okugulamu ennyaanya kulwaki ennyaanya kale ebyo ebintu ebyo like ebyomu nnimiro biyamba nnyo eri naye gwe kiri ekigosolo okimanyi ng'olya kiri ekijanjalo ekitalimu yadde akantu naye gwe kiri mwebaze eyo big up on yourself baby wange mwana ne bakyali bange bonna simama batumire bakyali mwana kyakabi mwena abagibaddeko 21 questions one ku Spark TV this is Bisto Rhino Amigo mwebale nnyo kumpagira ntumirako baby wange mwana ntumira bakyali bange bonna mu ghetto Emperero Ekikubo zone Kanyanya representing ghetto zonna mwana Senene Wadea Bless of Fire bakyali bange mwena Max Skipper Eliakim Blessed Love ba producer bange RC Sony Beats to mention but a few Legman bayimbi bannange ba director bange bankwatira video Bossa Nicky Name Bless of Fire kyali wange gwentambula na henyo wa mitasuka Arafa top security Perere Boxing Club wakabi na video mukafulumya ddi video tu tukatambuza ku TikTok naye twagala story y'emida
katundowooza mu wiiki etandika mu Gwomulana tugenda tufulumiza bwekyeta lunaku olwaleero n'omukulu Bisto Rhino Amigo kansubire ndowooza weeyongedde omutegeera 21 questions tetugenda kuba nga tusukawo nsigadde nze Milka Irene musebulungi mwera